Samantha mukyala mulungi talina yadde obuzibu. Samantha mukyala mulungi talina yadde obuzibu, naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha talina yadde obuzibu. Samantha talina yadde obuzibu, naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha tamanyi yadde okuyomba. Samantha kale namata neyanziza obuddewo kangende naye nkyali wano nkomawo mbuuzaako n'abalala wano mu nju tulimu bangi simanyi lwaki oba weesiba nnyo ku nze. Kale namata beera bulungi. Kale afande tuuka bulungi. Kale afande jebaliko. Kale sebo naye jebali. Kale obulamu nkuyisiza watya? Eno tewanyuma, naye bwe waba walina ate kyewakuyamba kugamba nga wakuyamba okubeera seefu, wakuyamba okumanya engeri gy'ogenda otambulamu ne balabe bo, wakumanya engeri gy'ogenda okutambuza obulamu bw'ensi, tekirina buzibu. So si walungi nnyo naye wali fayini. Kitegeera mpozi gwe emirimu gigenda gitya? Emirimu gikwasaganyera si gye emibi ekiri awo. Ekyo kirungi afande kantwale guno omukisa bwe tufunye okwogeramu okwebaza. Webali kukola afande, omutuufu tonsuuliridde. Buli kye twasuubira okinkoledde. Otegeera kubanga nina bye nasuubira ne tulowooza binaagaana, ne tulowooza olina wojja otuviiramu, naye obadde wamu naffe buli kimu n'okitambuza ku buli point, buli kimu nekitambula bulungi. Afande webale. Webale kusiima lwakuba munnaaye. Abantu abamu bwe tuba tukola emirimu gyaffe gino batulaba bubi. Omanyi kati ng'abewaka ewuwo bandaba bubi, omanyi baali basuubira bingi okuva mu nze. Kati neera emirimu gye nakola kati bo balowooza bambi saabayamba n'ofa oba kitegeera. Kati bandaba bubi bambi, naye anyway sifaayo nnyo kuba nkimanyi amazima essaawa yonna gajja vaayo. Ate era tolina kufaayo kuba tuli kuki? Tuli ku kituufu. Kubanga omanyi abantu balina bye baagala nga bo, balina engeri gye baagala ensi oba ebintu bikolebwemu oba ensi etambulemu. Naye ate ensi eyina engeri gy'erina okukola ki? Okutambula. So ffe kati tugenda tambuza ensi nga bwe erina otambula. Abatambula naffe batambule naffe, abagaana bakole ki? Bagaane. Afande oli kumulamu abantu baveeko tobafaako. Waliwo ekirala kimbadde njagala onyambe afande. Omanyi namata oyo tulina ebitutawaanya naye. Kitegeera. Kati alina ebintu byali mukola ebitansanyusa ebweru eyo n'ewaka. Yeetaagamu okuteeka mu layini. Mu ngeri gye tubadde tutambuzaamu ebintu yavudde mu layini. Kati yeetaaga muzze mu layini. N'ate sisobola kuva eno kugenda kumunoonya. Kitegeera. Kati nga mu kyo kye ndaba njagala tuteese kanoko kali outside biri byonna bye tubadde tukola eno separate business. Njagala kufunayo ka facilitation akatonotono ne transportation, nja kuwaayo ne ka tip akatono. Onyambe namata oyo alina ebintu bye yalimba maama wange. Ate abiremeddeko. Namugambye njagala abiviiko bwe gamba birekeraawo okutambula. Naŋŋamba agenda bikola. Bwe yagenze teyabikoze. Mukubira essimu zange takola ki? Tazikwata. Kakati njagala ogende oyogere naye
omuleetera okujjawa gyendi. Gwefuna engeri gyoyogera naye omutiisetiise omuleetera okujja gyendi. Kyogamba oyagala omulaba naye tajja. Ekyo nja kikolako totya. Kitegeeza Namata namulaba si muntu mwangu. Wa lugezigezi nnyo, yeefuula amanyi buli kimu, tawuliriza, ayagala muli ye kyaba asazeewo kyekiba kikola. Kati muntu muzibu nnyo. Namata namulaba dda. Era ekyo bulijjo Namata simutegeera bulungi, ngezezaako nnyo omutegeera naye omuwala oyo muzibu. Naye totya. Ekyo kyosabye kyo nja kikola. Ekyo kirungi nnyo. Bw'aba tankaluubiriza naye era nja mukwasa omukono ogw'ekyuma. Ate nnyo ab'amateeka ekyo kye nnyinza okuba. Ekyo nange nakimulabako. So kati gwe muleetere buleetezi kujja gyendi kuba agaanye okujja. Ekyo nja kikola. Kati ekyo bw'onaakikola afande ojja kuba onnyambye, so nja kuba nninze kati ngenda kuwayalinga sente ezo ku ssimu yo. Kale ngenda kuba nzirinze naye Namata essaawa yonna ojja mulaba. Nja kuba nninze ojja kuba onnyambye nnyo afande bw'onankolera ekintu ekyo. Kale. Jackie. Wangi Jacob. Obuze. Okimanyi bulungi nti bwe mba mbuze omanyi mbeera mu bizinesi zange. Embeera nyina ze ntambuza. Obadde emirimu gyo. Gigenda gitya? Mpola mpola lwakubeera nga obimanyi bya bizinesi naye kirungi nti zigenda ate ziddamu piikinga. Okukola kirungi nange mpulira ennaku. Nti sobola genda kumaliriza mirimu gyange nga bwe nagimanyiza. Era okujja wano nzize ntaddeko masiki, enkofiira, gaalubindi, sagala muntu yenna akole ki? Kituufu. Antegeere. Naye wotabadde mbadde nga nzija ne maliriza ebintu ebimu n'omwami. Naye Ivan yabadde alina byankolera kumanyi. Namata yagenda n'alimba nti ali ki lubuto ngoye waleko okoze ki? Oŋŋambi. Kati Ivan n'amukebera n'aŋŋamba tali lubuto. Naye kati alina ebirala kwegamba engeri gye yeebuzaabuza alabika akyalinayo kye yeesiga omanyi Namata muki? Namata oyo si mwanguzi nali nagamba. Namata oyo alaka yalina kyajjiridde okutwaliza abamanyi na kyajjiridde kuba nange nalaba nga alinga atali lubuto. Muyaaye naye nina amagezi ge mumusalire era genzize twogeremukko ndabe kyenkola ki? Kiddako. So yensonga eyo lwaki nkuyise nina kyendowooza. Kiki ekyo? Nalabye nga nkooye entalo z'abantu kuba kati ekisinza okundeetera ebizibu kubeera mu maali ya muzeeyi. Wabula kyo kituufu ky'oba omanya gye buba ne bujja. Bw'oba toyina kikyo nga kikyo muntu oyo zo tosobola kuwangula era obeera mu kino kiri naye gwe vaawo biki tosobola kuwangaalira waawo. Kwegamba ebintu ono abyagala naawe obyagala, oli abyagala naawe obyagala. Kati nze bwe nalabye nga guli bwe gutyo ne ŋŋamba nti sikaddiye nnyo. Kituufu okyali mwana muto. Myaka 32 mba nkyali muto. So ne ŋŋamba nti nsobola okutandika obupya. Ne nva mu nkaayana z'abantu kubanga nsobola okwesiba mu bintu by'abantu ne banzita ate ne nfa nga ndi muto. Ettaka lissa ky'oba omanya. Oli mutuufu nnyo. Naye ate nsobola okuzimba ebyange ne bimmenya kale ku myaka nga 38 oba 4 ne mba nga mbimaze. Famire yange bwe mba ntuusa okufa ne ngireka mu mirembe. Nange ebbanga lyemansigazaawo ne mbeera mu ki? Mu mirembe. So njagala omanyi mbadde mwesigwa nnyo ku gundi ku kampuni y'emmwanyi. Naye tebambazeemu magezi. Ate lwaki? Kwegamba sente nga bwe nzireeta bwe bazitwala bampaako butini kati njagala mbabbeeyo olumu nga lwa nsonga. Kwegamba okikube bukubi oyitemu buyisi. Njagala kwegamba njawule ku sente. Nyinza obutayitamu. Ngenda zaawula baleme manya nti nzaawudde kuba nze nkozesa bitabo nze mbalirira. Ndi accountant waabwe. Njagala mbalirire sente enfune we nziyisa nga tebazitegedde. Njagala nguleko ettaka. Nzimbeko ennyumba. Ntandikirawo obulamu bwange biri ebya muzeeyi nveewo nga sirina kyentuteko yadde n'ekimu. Naye weegendereze bw'oba oyawula. Yawula nga weegendereza at least tozikuba mulundi gumu. Ate siko yawulamu emirundi 3. Manyi naffe twakolanga nnyo bino bikampani by'enguudo. We nkujjukira ng'oli mu contract. Kati nga we tuba tubba kolansi omuzungu omugamba miliyoni 2. Kumbe we bakuwa 2 okwesaako 10 n'okwesaako 9. Okakasa n'otwala 10.
Kati bw'ozitwala making sure nti ez'ekkumi oziwaako munno butakuyitamu. Kwegamba n'otabba wekka. Weebale nnyo kati bba mpola kubanga oba kale ekola bw'oti tokikuba mulundi gumu. Bw'oba emmwanyi obadde olina ze wagenze n'otunda ne wavaayo ssente empitirivu kati tugeze $1,000,000. Ate siko babbeeko $1,000,000 aga. Osaana okubbaana oguddako bba 100 ogusembayo. Ziweereru mu kubanga golo yange ya $2,000,000 nga 2. Nawe zisobola. Ngire mpola kuba kibbamu emirundi egi 3. Trust me egi ojja kumbuulira. Kwegambawo tebajja kundaba mangu. Tebajja kubanga we banaalaba nga ssente bagamba atutte nnyingi naye ate aleese entono. Babalirye bayinza n'okugwamu ng'emmwanyi yazzeemu n'erinnyako waggulu. Kituufu. Wano ojja bagamba ekyali wansi kumbe gwe okuba kikyo. Eri yonna ssente zonna eziyiseeko waggulu nga nze ntwala. Tebajja kyega naye bw'onaakikuba omulundi ogwo kyaka n'akaduukulu ojja kalabako. Ngenda kuba mugezi nnyo mbakoledde ebbanga nga kale bansasula naye tebansasula kimala so kati njala nange neesasule ate nve ewa bikubanga nabo bulijjo bazibba tubimanya naye netutayogera. Ndi wano onyirira nensinga gwe oyagala okudaala oba ngwe bugwe mu kizigo nsirike. Nengoli bulungi. Ndi bulungi mukwano. Okamba ki? Sina tabu posiko nga gwayina akapya kondeeteddeyo leero. Nabwo kwa twafuuka ab'omukwano. Oza nkyatula. Bana. Buli wembeerako n'ekinnuma. Namata. Nze nga bwendi ndiwokwaniriza. Sirina nnaku. Mwana gwe. Nabe njagala nkuyitiramu kompe ku magezi. Ng'ejja twafuuka ab'omukwano. Wanyumizaako luli nange nenkunyumiza. Nensuubiza nti oluddawo zejjo wanyumiza. Bino bya mpalanti. Ate bya kikazi. Mwana gakati ekiriwo. Waliwo obuzibu? Nze nkiraba tewalibaddewo obuzibu buli awo bw'amaanyi. Naye kinansinziiranga mukwano gwange amagezi g'onompa. Beeyogera. Mwana gwe sister wange mwana sister wange alina bbaawe musawo. Mbeera wa sister wange kyokka ate sister wange mwana gwe bawankwana. Nina kyesitali mu kutegeera. Bawa sister wako kwana? Ankwana. Kyokka simuliŋŋamba oba mukkirize oba mmuleke. Kati njagala ompe ku magezi ng'ejjo oli mukwano gwange. Naye bambi namata oyina akuluga. Kati sister wahaba sister wakwana kati olwo. Nekibaki wangi Linda kwalina ku ssente. Musawo mulamba. Laba nnono mwana wazanyira mu bulamu bwe. Oyisinganya n'emikisa gyo. Musawo mulamba kukwana. Sister wakimanyiko? Takimanyi. Kakati waba takimanyiko kyekikulumya omutwe. Enensi wona abeerawo ng'oyagaliza buli omu onaamalako. Oli mu kuyisinganya n'omukisa gw'oli awo oguzanyiramu. Omusajja musawo mulamba. Mbolo okuba bba wa sister we. Nekitegeeza ki? Namata, oli bba wa sister wange? Mukazi wa mpeta. Famire yonna ekimanyi ku kyalo yonna bakimanyi. Bawulira batya nti nze ne bba wa sister wange twagalana. Kati kankubuzayo ekintu kimu. Okyayagala okubeera nga bakusuza bakuwa obuddamu. Gwe teweegombako kubeera wuwo. Teweegombako kubeera mu bulamu bulungi. Eno Kampala kuyiiya. Muno mu Kampala wooba toli mu kujukuju tomalako. Oyo gw'olumirirwa newankubadde nti mwana wa nnyoko fine ne kasita ku nsi otuuka ku nsi. Buli muntu alina kwefaako weka. Ati n'ekirala kyekiri kye nkugambye ekyennyumba. Njagala nzimbe ennyumba n'ettaka. Awo mpawo magezi ki step eyo girowoozaako ki? Oyagala bw'ogula ettaka
ozimbe oba ogule ettaka libeerewo ogule n'ennyumba. Nedda njagala ngule ettaka nzimbeko nsobole okuva mu bino ebyamuzeeyi nze ngende mbyange ebyamuzeeyi mbirekere enkaana zaabwe nzibalekemu. Kituufu ekyo ebyokuva mu byamuzeeyi kuba naawe olina okubeerako ku ntuuyozo weeyagalire muli ogambe annaye era nze neekolera yadde ojja kuba ozibye naye era ziba ntuuyozo entonotono. Era ntuuyo zange ebbanga lye mbakoledde. Bakodde naye baba bakusasula naye era oba ozikubye. Obusente bwe bansasula butini omuntu tayinza kukolera miliyoni 10 n'omuwaako miliyoni 1. Ffe tubiyita byakubba kuba naffe okimanyi twabikubanga. Naye kale ekyo butagenda wala bw'oba ogamba nti kugula. Nze ngamba tewandiguze emmanyo gati lisiko Samantha. Samantha mukyala mulungi talina yadde obuzibu. Samantha mukyala mulungi talina yadde obuzibu naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha talina yadde obuzibu. Samantha talina yadde obuzibu naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha tamanyi yadde okuyomba. Samantha